oluvannyuma lwa President wa South Sudan Salva Kiir okukyusa omumyuka we n'alonda General Taban Deng Gai okudda mu kifo kya Riek Machar eyaganye okudda e Juba okukola emirimu gy'eggwanga. Abakugu bavuddeyo ne bawagira Salva Kiir nti osanga kye yakoze ekyo ekinaleeta emirembe mu South Sudan. Omukugu mu byobufuzi okuva ku ssettendekero w'e Makerere Dr. Mayambala Kakungulu agamba nti ensonga ezaleesa Machar kwali kuyamba ku Kiir kuzza mirembe mu ggwanga. Machar nga bwe mbadde ngambye ebyokuzza emirembe mu maserengeta ga Sudan bibadde ng'ebimulemye ng'era embeera bweri. Sirowooza nti waliwo ekipya kyayinza okukolawo oba kyagenda okwongerako ku gavumenti ya Mwami Salva Kiir. General Taban Deng Gai ye yakulira oludda lwa Machar nga bateesa endagaano y'okuzza emirembe mu South Sudan nga kino kimuwa enkizo okumanya ensonga eziruma abantu ba Machar. Dr. Kakungulu agamba nti kino kiyinza okuyamba ku kutebenkeza South Sudan. Newankubadde Mwami Taban simanyi ggwanga lyavaamu naye nga ne bw'aba nti ava mu Ghana amawanga amatono kiba nti nakyera kiyinza okuyamba okuzzaawo emirembe kuba kati ajja kuba nti aleeta wamu amawanga amalala amatono begattire wamu basobole okuzza eggwanga ku mulamwa. Okusinziira ku Kakungulu, ensonga ezirwanyisa Machar tezinnategeerekeka okuggyako obukulembeze. Mwami Machar kirabika si mugumiikiriza kuba singa oli abadde aluddewo nti amazeewo myaka 10 oba 15, Mwami Machar awo yandibadde nga yeetegeka, naye ogamba nti oli amumamuleko omukono mu kibya oba amulese entebe nga n'ekisanja kye tannakimalako oba tannagenda na ku kisanja kyakubiri nga bapresident abasinga zi constitution z'eggwanga zaabwe zibakkiriza okukola ebisanja bibiri. Ndowooza nti Mwami Machar yandirinzeeko naye bwaba. Okusinziira ku bantu baffe abali e South Sudan, okujja kwa General Taban Deng Gai kubawadde essuubi nti osanga banaafuna emirembe. Abantu bo basanyuse nnyo kubanga baali tebakisuubira nti Taban Deng asobola okuba nga akkiriza ekifo ekyo, naye bwe yakikkiriza abantu basanyuse nnyo ne bajaganya ne bagamba nti emirembe gigenda kubukaala mu ggwanga lyaffe lya South Sudan. Kati emyaka 5 okuva South Sudan bwe yafuna obwetwaze kyokka nga tefunanga ku mirembe oluvannyuma lw'abalina okugifuga okutandika okulwanagana. Ku lwa Kingdom TV, Nasaka Joweria amalindirire. This is Kingdom TV.